Abasuubuzi basisinkanye meya w'e Nansana Bukedde okwasomesa ku ngeri bakungaanyizibwamu omusolo. Olukiiko luno lwetabiddwamu n'omukungu kuva mu URS Empiira Nukesa ng'onaasomesezza abantu ku ngeri gye basobola okusasulamu emisolo. The government, the central government comes in to supplement them. So if you are going to say we should only collect local government tax or maybe central government alone, I think we are not right. I will be honest with you. Bababuuzizza ebibuuzo eby'enjawulo nga kwe batadde n'okubabuuza wa ssente zaabwe gye zigenda gye bakuŋŋaanyamu kuba tebalaba nkyukakyuka mu kitundu kyabwe. Oluvannyuma abagagga boogedde ebibaluma era ng'essira balitadde ku bukyafu obususse mu Nansana, enguudo embi, amalwaliro obutabeeramu ddagala n'amazzi amakyafu agakulukutira mu mayumba gaabwe. You cannot build a road without drilling. You are just wasting money. All the roads here have no drainage. The ones you are supposed to have, so it have been built by the municipal council. There is no drainage. Within one, look at the one from Bukedde to Nansana. 6 months, it is gone. Wano Meya Bukedde wasabidde akola ku by'obulamu mu Nansana Kaliro Joshua okutegeeza abantu biki byakoze. Tukwasaganyiza wamu okukulaakulanya ki Nansana Municipal Council. Abasuubuzi yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.